Baso. Ekibuzo kyange kiri kimu. Suna kyakukola toli willing kitugamba okujja kwanga wayisewo emyaka 20. Obanga oli ku mugo gwa obanga onotera okufa. Kyembuuza suna bene kino kyakukola yakikukola afuuse w'amaanyi oba yakikukola akyasula wo nga tanaba kubiratibwa. Akati engeri gy'oyagala okutugatta. N'abamanyi obutuufu bw'ensonga. Kubanga olunaku lw'esooka okumusinkana yaŋŋamba. Omwami yawe Albert Kabanda. Ate ffe nzije nkole ku ki? Ku bukedde. Ne mugamba nti nsyake bayemiko kubanga nze nkuze n'abantu obadde okimanyi nno bayemiko Kabanda nabeeranga nabo. Bafiro basalimoni nga sina byakuyimba ebyo nga tulina ebyo gye tutuula emunyonyo tebasulanga naye ennaku 2 baganda bange nga nzize Krista nambeera nabo nemuga yawe mukulu yawe Albert Kabanda ebintu bigenda kwanguwa nnyo kubanga nebayenwe bajjali bange wano mbeera nabo mwana wamama okimanyi mbeera n'abantu kati munnange bw'abanga ande tokuma muliro tuliwo kuma muliro yensonga yange nze nabadde sikumira oyo muliro bw'obanga oba ye bw'abanga akimanyi falire nakola ensi yo lyetalabambulamu nti nalikola ate ne mmalirizanga bivudde n'embulamu bw'ensi ennyo nga bigenze nnyo mu bulamu bw'okulumizibwa asobola okukwata mwani yawe Albert Kabanda oba bannabuddu ab'enkizo abava e Masaka bakatikkiro oba abatali bayimbi oba abayimbi bankwe abantu abakulu sigaze tulabako ezifa e Masaka ne tutuula ne twetunuulira tuti omugaa nti nsanyusa okulaba oli otya sindi bulungi kakati munaye ekintu kyenabadde njogerako eky'emyaka buli okiraba kyali bwekiti ne bwekiti ekyo kyewakola ekyo kyewakola ki kyewakola si kituufu oba kituufu ndiko kiba kituufu lwaki wali okikola saakigamba nsi naye lwaki wali okikola ate ng'obudde bwe nalimu bwali bubi lwaki wakikola era abeeko ebigambo byayogera nga tebirigenda walala wonna nga bisigalamu abo ab'enkizo ndagaano nga byammwe mwekka. Yes, bwali nnyonyola nga ngamba munnange oba kino kyali bwekiti ne bwekiti oba twali tuli bwekiti ne bwekiti oba twalowooza bwekiti oba waliwo eggulire eyali kuwambukyamu naye ensonyiwa era nja mugamba mukube emikono ebiri ku kifuba oba mu mugongo mugaye blood ntegedde beera bulungi genda mu nsi yo kubanga awo Abafirika muba mwawukanye genda mu nsi yo nange nsigadde mu nsi yange Katonda alitulamula ku lunaku lw'eggulu olusembayo naye omuntu agenda kwebuuza liri pazo ekintu kyakikuumidde ebbanga ky'okuva okukyogerako saawa zino bbanga ddene waliwo ebyalinga bibeerawo biri bye twatandika ensasagge eyo nkubye ennyimba zange oyo mugadda gwategeka naye akuba kutta oluyimba lwange balufunyemu sente beno manyi ndina bakyali bange batimbye ekigulu nga tebampaayo sente bino byakuyimbayimba obuvulu bwabwe bazze bategeka beeramu nze etegeera era sibabanja n'ekivulu ekisembeyo ku makutano yampita nanga alunabi ebulenga awo navuddewo waatoniye mbadde njagala tugende ku makutano mbadde njagala ojje tubiyite tule ku lediyo nga tubiyite engeri gye nakuzi wali twanaamirize ne tukanya ne ku ngeri gy'anaayambala twali awo ensambi awo ewambaasada ebyo nga tebindya ne sente mu bantu abayirikayo nga liri pazo muganda we talina sente zampaayo ndowooza nze ne sente ziyakampa azimanyi takwanga ku sente nga musajja yafuna sente iye ku makutano baampa emitwalo 7 abamawulire nga bajjudde mu lujja emitwalo emeka 7 gyokka esente emitwalo 7 giyampa naye nasanyukanga muganda wange kubanga nze ne bwabadde ngaagula emmotoka empya
amuka katonda w'amaanyi mwana gwola de katonda byakola sula yongeramu amaanyi tofa kuba tunakuya tugende maaso njagala tasa lisi yandikuwaddeyo ng'akamu ayi yandikuwaddeyo lisi akakadde akamu ando okimanyiza okuva lwe bannongoosa bwetambula olugendo oluwanvu mpeekeera bwe nava ku stage ne munoonya abaana kuba yankubiranga amasimu nangamba waayo njagala oyimbe abantu bamanyi ku bivulu byaffe gwe muntu gwe baba basuubira okukola ki kuyimba ati lisiti gwe baba bakusuubira mu mbeera yonna oliwa otuuseewa n'ezija emisinde neninya stage nenyimba enamala okuyimba okimanyi ande okuva lwe bannongoosa sikyaliwo amaanyi nga luli kituufu enamala okuyimba neŋŋaa naye ezaffe ziba za migano amba noonyeeko abooluganda banfeyo kuki ku sente ku mafuta nyende ngamba noonyambalaba abaana b'amawulire be bandagirira nga baŋŋamba abegalidde muli mu woteeri yambuka munnange ze sisobola kulinnya madaala omwana ankwatiriza n'akacupa k'amazzi nga nyambuufiiza omukka bwe gubula nagenda okutuuka bwe baali beggalidde nga babala eminyago gyabwe ng'amaanyi gampeddemu nga sente ziringa mmeka z'olabaawo nze saagala kumanya sente zizafuna kubanga tebinkwatangako bw'aba azifuna oba tazifuna yali azimpaddeko tazimpangako obasanga ku munyago gwabwe embaga munaye zaffe ziba za mugano kafeero yaziyimba munkwatireeko ku mafuta ankoleki ngende ambasada ndooza yampakuze yalina naawe ambasada oyo ono manager n'ambasada suuna yamulabira ku nze baava wange bona okimanyi nakwata meka ntwala musanvu naye nga bwomanyi nti nze njagala nnyo baganda bange ffenna tubeere buki bulungi nga ekyo kiggwa kati pazo gwamafuta wali osuubiranga gammeka kale omuntu mu bulamu gwe sikolerangayo kintu era eryali ebbanja nga linnuma embaziira tone era mbaziira tone namuyimbira ekyengera kubanga yalinga mmanja onfuna nkufuna omulala Muteesa Pulo sinamukolerayo kintu ku bantu beeka omulala ani Muteesa Pro abo bonna bakuba ennyimba za liripazo e Masaka obufi kakati jo nga tugenda mu kikadde nabweru lindako nga bakuwa omusanvu nga ŋŋenda nze nali tebinkwatako ebyo tebimbya nga ŋŋenda ng'era nga bwomanyi kyaliwo ngogaha bannange ng'ojja weegeyamu noga naye bannange aleete funyaye bannange kikutteyo kikoze ekyo yo nga tugenda mu kikadde wali enabweru ekyassebwataani kyassebwato Julius bino byenkugamba si bya myaka 2 ebya juzi wano ekivulu kya Ssebwato era Ssebwato talina waalabikira mu nsonga yonna era Mukama ansonyiwa okumwogerako omwana oyo eyali ku mulyango bamuyita mugagga nenkubuulira mugagga engeri gye yajja mu maaso gange okaaba yajja ayambadde ebijaketi nga 6 nemutunuulira bwezi naŋŋamba lunaku nesuuna kati munaye gwalina otukulembera tugende tutegeka ebivuluwa e Masaka nga tukuba show zaali 3 nga oluyimba lwagenda ogula emmotoka luli namba emu mu Uganda omanyi sente ze bampa emitwalo 3 sho 3 twayimba erambo ne wajjula netugenda ekaliisiza ewaka ku kyalo ku festi bagiyitanga festino newajjula netugenda ekasensero newajjula ate emitwalo 3 ebiseera ebyo mitwalo egya 3 kwaliko topiki kwaliko omuvubuka bamuyita Kulubati muganda waffe kwaliko bulesi oyo gwe nayimba mugenda ogule emmotoka kwaliko oyo ambasada kwaliko nze kwaliko amafuta etwala ameka 3 byonna nga mbikola kulo nga muganda wange oba ekivulu kyasala abayingira ne tebaafuna nze nalina oluyimba namba emu mu Uganda buli wamu kyabunga ate nga gwotambudde naye muganda wo sibyakumusabira ssente bulati ate gwe yalina oluyimba gugwe bawako akatono ne batwala ekinene oya
nafuna emitwalo shopatu nafuna emitwalo ameka buli shema jindira 10 nga ndiko abantu makumenyedde bameka ambassador omu oba kuyingira kwali kwa 2 nedda taata nze nalino bino byakugamba bya 216 ate genda ogule emmotoka namukubye 216 gwako tuyingira 217 kisebo kati kunyumiza gye ekyennakuleruwa oyo mugagga eyajja nga ayambadde ebijaketi nga 6 nga ngamba lunna bemunayigwa alina kumaanyi kakati tubadde tutegeka obuvulu bwaffe emasaka naye ngezisuuna ono gyeyavuddeyo ate gwena oluyimba tuli bawamu tugende tusimbule nga nzirawo osanga mugagga ajja ku kivulu ky'omwana ani Julius sebwato nga mmala okuyimba bulungi nali ngenda masuuliita era ku shendala sheeyo natuuka naleeti omusajja abantu nga ebintu bye bifudde ow'emasuuliita ebbaale mukwenda omanyi sente mugagga ziyampa emitwalo 5 emitwalo emeka oba balaga tolina kyakukozesa sente kirabika mu ndowooza yaabwe bambi kati akuwetano zikomyewo e Kampala nedda oba bali kujja genda bw'oli waffe okoze eki omaze okuyimba mu bulamu ekivulu suuna kyalinga gye bambi ate kyakamanyi nti yakiipa nange n'ekiwa omuntu omulala kyali kya muvubuka gwe bayita Fred yalinga akola mu bukedde olupapula Fred yajja nangamba lunnabe muganda womusabye ekivulu naye mbadde njagala si kumusaba yali agala kumuwa sente nagamba muganda wo mbadde njagala ankolereko ng'ennaku z'omwezi 2 jajjuzi wano ekyali wajjala naye baganye baŋŋambye bali tikisi ne mugamba nedda Fred gwe wasooka okumpandiikako mu lupapula lwaki lupapula lwa bukedde nga nguli oluyimba lwa mungu envuge jangu kalenda ono ambasada bw'abeera mpaka oba ddembe balina okuwa olunaku olwo nga nkubira suuna nga mugambe ennaku z'omwezi 2 olwo olunaku lututte tulikyali wajjala kyali wajjala naye munayi nali mpaani Fred nga mugala tofaayo bulagi ekintu kyewankolera kyakabi nze mukutta amavumbavumba kuku abadde agenda gaana tiyandibikoze naye wenkukutta amaki mukutta amavumbavumba ajja kuyimba era munnange Fred bwe yayimba nga mugamba sikikoze nti okikoze tekyali kyange kyali kya Fred nakiwa Fred nze nakimanya nti bwe ndyagala suuna beni nkole naye ekivulu tali kimpa kitasobola olimba naawe nga bw'onaagamba nti tukoze nga bw'owulira nti akolera abaana abamubeera okumpi ebivulu n'abiranga nekyali lipazo tasobola sikumusa ebiri nga ngezaako nnyo okuvuga naye lwaki bwe tuva ebulenga awo nange sitegekayo akantu ke bayita gyenvudde waali lipazo naani ne suuna beni omanyi bwaŋŋamba abaze ebintu ebyo ojja kulaba mugagga olukubira mugagga takwata mugagga akolanga ni owasuuna mugagga nabasinkana ne suuna beni ng'ayambala ebikooti nga 6 nga yenna ajjudde okutya obwavu bw'ensi nembakulembera nembagamba nedda tutandikire ebulenga ku twinisi paabu ebiseera ebyo suuna ali tannafuuka w'amaanyi nga talina nabakubi b'amalediyo ku masimu abagoberera ebyafaayo bya suuna beni bamanyi omusajja kamalimali yasulanga ku lediyo ng'akuba masimu netusulanga ku lediyo nga tuyita abantu ku lediyo ya bukedde mujje tuli bulenga nga nze liri pazo nze mugongo netukuba kye yasooka era manyi ze yapa netukuba yokubiri abantu ne bayingira mu kkubo netugamba wano wafunze nembiddako emabbali nga ŋŋamba neekuba mutima fuladi oza nanga ŋŋambe nti kati lunnabe nga bwe tumaze wano nawe katutambule ffenna tugaggawale nga bw'olaba eagles eti yagenda okwawukana bonna nga balinamu buli omu ng'afunye newakubadde nze nninamu era ekyo kigamba abantu liri pazo nninamu nazaala nakula mmanyi kyenteekeddwa okukola mbulamu ng'omusajja olina ne saluuni enene wali ku Boston ssebo one of the big saloon in Makindye so nze
Ndowooza nti obadde yanazzaako omuzigo katono. Nekimanya nti kati jo juzi recenti Kokodi ategeka ki ekivulu ojjukira bulungi omwana oyo Kokodi Museveni bw'asiba mu covid suna yemuleeta okuva e Masaka wajja competition z'amativi nga mwekompitinga okukuba ki ekiro nga mukubira abantu pate kati abantu bakyusakyusanga nnyo kyano ng'ojjaloga nze ndikubukedde wali eno bannamasaka basumuludde era ate bano baavuddewa in fact ekigambo ekyo n'ebinyaanyanya ndowooza oyo omuwala Aniteira yasinga okitunda nz'omanyi zijjukira nnyo abantu ababadde mu lugendo ekituufu ekinyaanyanya ekyo muka SBP Aniteira yakirinamu omukono gw'amaanyi ekigambo ekyo yali akyogera ennyo nga bawateekeddwa okubanga bwe mba seerabidde ku Bukedde waliwo eyayiiya ekigambo ekyo ebinyaanya yasinga okyogeranga oyo Aniteira kituufu Aniteira yasinga okwogeranga ekigambo ekyo ebinyaanya omulaba wa ayinza n'okubanga sisitimu y'endongo eyo yagituuma ekinyaanya kakati abantu bwe bakyusakyusanga nnyo kyano mu muggalo abantu nga banoonya bwe bateeka nga bagamba tuli eno ku bannamasaka tusimbudde ate bano beesirya amakanzu ne Gomez omwana oyo Aniteira ng'azina amazina buli omu ng'ayeebuuza n'okwebuuza naye omwana ono bannaye ono ate bannaye okitegeera omwana ng'akola buli kimu omwana oyo Kokodi nga gy'alaapinga kituufu nga gy'alaapinga wamma ggwe ng'olabira ddala Masaka bali bazannya biri nti ffe katuli ku bino ebiri kiroko Kokodi ategeka ekivulu kyo navuga mamotoka yange empya ali muba akamotoka kaavu akapya nakavuga neŋŋenda Kokodi kubanga bwe mba nyina shebbiri sira kutambuliramu eno mmotoka yange ntambulira mu mmotoka yange gimanyi nti ekola ki yesobola emirimu esobola Kokodi aŋŋamba ekivulu kya leero naye munaye nkuba ku nnamba ya bafana baŋŋambe yafulumyemu eggwanga taata wange ondekeredde otya abo otajje ku kivulu ŋŋenda kukola ntya akitegeseewo olwo ekivulu kyali kayabwe owulira nga ŋŋamba Kokodi ekivulu kyo kyaleero nga mugamba mpereza ku posita ompulira nga ŋŋenda ku kivulu kya Kokodi omwana nga tiyakitaddeyo na ku Facebook Kokodi nga mubuuza ekivulu kino kirangiddwa kitya omwana nga ŋŋamba era taata nga bw'omanyi naye kati Kokodi ajja kujja amuleete mu kamera sesuuna mumanyi agenda kujja amuleete mu kamera akonfensingeze era taata sirina buzibu bwonna kubanga lisajja lyatte olimanyi munaye liriira kwoli nga mugamba nakubira bawunsa basuuna beeni bamuyita Jose bawunsa nemugamba mpereza postere neŋŋenda nga bwe batambula ndaba oba waliwo eyagiwanise eyalyogeddeko nga tewali n'omu yagikoze eki tebabiwanise nga tewali n'omu yagyogeddeko nemubuuza mbaziira tone era ngamba mbaziira tone sirina kye mubanja bulijjo ayogera ku sheye lunaku olwokutaano abaana ekyo gye bayita cross Friday ebyo ebigambo bye mba njagala okugamba Suuna Beeni kize sirina kyenkwagaza ndiko bwendi naye abantu basanyuse yikwale nga bw'osanyusa Sebwato yikwale nga bw'osanyusa Maswanku yikwale liita kikakatako kuba sisawo olina omusanyusa yikwale bw'oba osanyusa ne bannaabalala okitegeera nze kale tosobola kunsanyusa kuba okimanyi nja kufuuka nnyo boosi gwe mundowooza yolowooza ogenda kubeera nnyo boosi nze ate siri boosi wikiza ate nga tekisoboka kubanga nange ndi boosi kati ffenna tulina ekyo nti ffenna tuli baki baboosi nti kale nze togenda kukola ki kunsanyusa naye bwe nalaba ekintu kya Kokodi ekyo neentya naye tunuulira mu bulamu bwange bwonna Suuna Beeni ono sirifu talinkolera kivulu nga sinatuuka ku kiri kye yankola kiri nali nakireka naye nga Suuna Beeni ono ne bwe kubanga ggula ttaka tasobola kunfaayo miliyoni meka 2 nze nkomye okuwa Suuna Beeni abantu bakuyita okulangira nkomye okuwa Suuna Beeni ebintu Suuna Beeni yabeeranga ku luyimba lwo n'engoye ze yasooka okwambala ku luyimba lwo nze nazimuwa ku TV yamaanyi engato ze mbadde nga ndikwata n'enjisone muga mwana wa nyamu kano kali katya
kano kalungi beni ugenda kuwoma kano kakube ne lili puzzle obimanyi amanyi byegato nga zikaddiwa nnyo gyambalamu katono n'ogisa mu mmotoka lili puzzle awo olimbyemu sona beni yakola oluyimba lo yali yafuna sente wiza byanga ate osanninga enoteka amagowakanya ebyanga abize kyekibangamya nkubuulira amazima ate owakana gwa amazima gange lwaki ogawakanya andi okiwulira empulira nze otegeera engoye ng'ogwazimuwa nga yali abeera sumaati omyejjajjuze wano ne ambasada oyo kyo yabadde anjasamira ne mugamba ambasada ebyange ne suuna beni bigenda empola kyate gwe tolina wanyambira ge nayogedde ebyomunda nengireka nze nayagala nnyo suuna beni pulaati kati bino byonna ebyo ng'obirese ebyo trash ntuuka ku kiri ensonga y'emyaka ameka abiri eyo gye nalese nendabanga mu bulamu ono muganda wange gwenjagala bwentyo ayagala kumala kunswaza kutuuka wano ayagala kumala kunfuula ki neŋŋamba kiringa bwonaga nti omukazi atudde lw'abaana omukazi tayagala kunoba lw'abakadde bakkanisa omukazi ayogedde n'omwami we aganye omukazi asabidde obufumbo bwe buganye omukazi asazeewo n'agamba ku lw'ekitiibwa ky'amakaba n'alaba bajja ate nno bino mbyogedde kuba bya interview waliwo byesikubuulidde ebiri emotional netuuka neŋŋamba kyennyo yadde ozannyira ennyimba olw'omukaaga naye olwoneyeyisanga ekisolongo genda liri puzzle waba kugattagatta ebbanga lyomaze ne suna beni ne sente zakuwadde wonawona ziringa meka kanzikubalire kanzikoleki konzimbalire nga sente enkalu enkalu sente ki yakuwayo omusango suuna yali ampaddeyo emitwalo 4 ng'okoze eki emitwalo ameka 4 ng'okoze eki emitwalo 4 yo yagampa ku ssyo lyawa ku ssyo y'amasaka tiyampa kanzijjukire bulungi ezo ssyo gye yagambye mbu ojja kujja tubala omunyago gwaffe nguweeyo nange banange kwolwo neesunga bewayombera mu saluuni nakyogera bannange kwolwo neesunga nagamba omwana andeetera $5,000 leero wayaŋŋamba gwe genda ekampala nzijja nenindadabe bannange ne sente namala mukubira masimu nga tagakwata namala kumukubira masimu nga takolaki namala kwesitula neŋŋenda ewuwe kazigo kaffe salaama omanya kwolwo bali yampa emitwalo 4 bulaati nalabira alugira ku bizinensi zange ekyo nakyo kyannumye okutta ku saluuni yange okugizannyiramu saluuni yange egyo ya bbeeyi entebe ezirimu za $1.5 kati gwe ki ekyakuyombya nga akugambye leeta sente ate n'otuuka musali notandika okuyomba munnange njagala kakatuuseke bw'oba ogenda emateeka ku mmotoka yange ovuga amafuta ga mmeka pozi ovuga ka paso nvuga paso ndi mmodo manya akatali nnyo mmodo akalimu omwaka sente mmeka ogenda n'okudda wayinza okulyawo nga 15 oba nga 15 gitole kwana abakuwadde mmeka n'okulya mu kkubo abakuwadde mmeka 25 yambe emitwalo ameka 25 kakati njagala kubutegeeza ogambye yakuwayo 4 n'akuwayo emeka endala so eyekyaliwa ddala kyagimpa nange nenjiwa omuntu nze nsiima omuntu akolemu ekirungi so yagimpa nange nenjiwa Andrew era nemwebaza nnyo era n'okumwebaza kwe namwebaza sio yayinza okubalowooza agiwanze namwebaza lwakuba nalaba nti Fred omumanyi yali mulekya wa Lwasa mumanyi yalinga akola yalinga akola mu buke yalinga akola mu buke Fred nga muwandiisi nga muwandiisi wa buke era ezo sente zonna ziyamba ezo sente ziyamba naziwa Fred era namwebaza yalowooza ayinza okuba munaye alowooza natwala sente namwebaza lwakuba Fred yagenda muki musanyufu yali amumya ekivvulu
Singa ali mu kuzimunne ku kibukedde. Emitwalo 25. Waitu atubalana tubalana nabiri n'ekivulu kyakuwa. Ekivulu saazifuna naziwa Fred. Anti yamanyi yawaggwe. Yawanze. Era naziwa Fred oba kwolo nafuna nabulako emitwalo nga 7. Fred yankwatirayo ng'omuntu nga simusabira nga Lunabe. Nkwatira kuba omusajja abadde akoze eki. Aganye. Webale Lunabe omusajja ono kumundeetera. Gisente mmeka? Awo tuli mu kamu 10. Kamu 10? Gattako jo kaleta. Nafayo emitwalo 5 awo. Twali tulina nali Zekima deposit wa show naye nga Zekima deposit waki. Nankwatira 5. Nali ne mama Faridi oba ne mama Faridi namuwayo ekyeta. Ezemmekezo kamu 2. Kamu 2. Emitwalo 7 egy'okumakutano. Kamu 27. Ne asa tugali gogambye. Ne 5 mugagga giyampa. Zemmeka? Kamu 3 mu 2. Kamu 3 mu emeka? Mu 2. Kyekoze bibi nga sisobola kola interview mbadde njazikwata zimuddize. Nasa tugali gogambye gali ge yakuweera eri nga balina oli omusajja w'ebijaketi. Asa twagaliwa. Abo nali ngakoleredde. 10 tojjukira lwayimba esho 3 nakuwa 10. 10 nazo ati nazo nali eziyindije naye nazo osobola ozizza. Ke kamu 6. Oba Lunabe. Oba omuntu ajja kugamba nti ensonga ezikuluma ziri mu bya ssente. Si bya ssente nsobola okuzimuddiza ne bw'aba azaagala nkya. Asawa bawa amawulire mobile money neeraga nga nziteekako. Tozimuddiza nze mpaako ekitundu ku zo nzirye. Waki? Mpaako kitundu ku zo nzirye tozimuwa. Nja kuzimuwa. Ayinza ogamba ensi yagiraze embwa nkoledde bingi mu ssente enkalu. Njagala nziweye ng'amawulire weegali mugaye munnaaki. Katulinde kiri ekyabiri. Ne banamasaka nga munyiga bubi. Mipira semo nze muntu mukulu mulaifu yange tukyateekamu egasiya. Kubanga ekyali mwana muto. Banamasaka nga munyiga bubi mubeera n'entondo. Nedda ezo si entondo ssebo. Mulowooza mugendanga kukola abantu ebikolomero akalemu. Abantu mubakolengako effujjo. Mubakolekolengako effujjo babasirikire mulowooze mukolakola effujjo ku bantu. Mutidde abantu opportunities mu abantu ababi. Abantu ababi abantu tebakyagala kugambalwa abantu babi. Kati abantu ebyaviiriddemu. Bwe kennyini bw'abadde okuba essimu ogamba mbu nayokyezza. Kumbe nze nnyina obulumi bwange bulala ne message kwenjiwa omuntu agimanyi. Nera nkubidde essimu nengamba liri pazo wayokyezza. Ani? Nakubidde essimu nengamba wayokyezza. Lwaki toyogera kyekola? Bwe kennyini gwe waŋŋambye mbu nakoze eki. Wayokyezza. Kati gwe mukulabako walabye mbu nakoze eki. Wabadde oyogera mutima gwo. Wayogedde mutima gwo. Tubireka bulesi buladi ebyoleka bulesi mabega n'otambula n'ogenda life mu okuzoola.